leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi akakasizza n'agamba nti munnange bo beetegefu ku kyonna ekinasoboka mu busobozi bwabwe abo abalina oba abalaze solidarity oluvannyuma lw'ababaka 3 bokka kwabo 119 abali mu parliament aba opposition okubeera nga 3 bokka be basobodde okujja mu opposition caucus meeting eyabaddeyo. Kale bwatyo munnange n'ategeeza nti bo abaliwo abatonotono bajja kuyimirira ku ekyo ekituufu. Joan Kajezi eyattibwa munnange ebibye birabika ate bigeenize momentum oluvannyuma lw'omusirikale eyaganyuka okubeera nga akakasa nti ddala kituufu be baasika emmanduso mu kukuba Kagezi n'atuwa n'ebiddirira bazzaako ki oluvannyuma lwa byonna. Kakati Nambooze bw'atyo munnange awera alabudde muhoozi nti gezaako bugeza nga bwe weewera okukwata Bobi Wine omutwale mu basement yo okube oba otulugunye olabe munnange ekiddako okukwatibwa okwaba Nuupu kukyagendera ddala maaso. Era mu kibuga Mityana wano waliwo omukyala eyakwatiddwa agenda okubeera nga munnange oba aspirant woman MP 2026 Mityana ewazzaako wali bw'atyo munnange yayooleddwa mu ngeri etannaba kubeera nga etegeerekeka. Poliisi eyogedde MP w'ekitundu ekyo Francis Butebizaake naye abaddeko byayogera n'abantu bonna munnange bwe batyo nga bawera. Nkulamusizaako nate gwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu bikwesese bwentyo nziguse Hillside View Apartments tobeerabira zino apartments ezitemya ng'omuntu wali ku Ntebe Road ejjanyu ku kyakyawo bukasootuuka Ennamulanda Kitende oba Kajjansi buuza bubuuza ku ejjanyu ku kyaki Hillside View Apartments awo ozisanga. Ate Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi okukosa ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubikwasaganya mu installation. Beba Maintenance Palace ate Timo Property Consultants Limited bano bo munnange balina ettaka ery'okutunda ate era basobola okugula etali kondooliito. Balina kampani ezimba ebizimbe eby'amaanyi gwegenda bugenzi ku mutimbagano otekemu Timo Property Consultants Limited emirimu gyabwe ojja kuba ogiraba. Kakati munnange tutandikire mu parliament ndowooza kubanga eno UPDF bill muganda wange jukira nti balooya bakakasiza ne bagamba nti ne bwe banaagezaako okugiyiso gikukusa still constitution ekiwakanyiza ddala era balyesanga nga munnange basuubudde maginansuwa kubanga already bawadde dda obuwaayiro mu constitution ate era still obukontana n'ekyo kye baagala okubeera nga bakola nti still ejja kuba teri mu mateeka. Kakati munnange nga mumanyi nti akasente kafuuka akasente Gidi Museveni ataddemu akasente kangi nnyo mu buludde oluvuganya naddala. Naye nze kye neebuuza nti lwaki tebabyesonyiira ddala bwesonyiire bagamba ffe tetujja kubaayo. Tetujja kubaayo kale mugende muyise bibbiru byammwe. Netulaba abo abagenzeeyo ne tubategeera butegeezi. Ne tubategeera. Kakati Joel Ssenyonyi agamba nti bo beetegefu nnyo okufeesinga kyonna ekijja. Ssenyonyi oluvannyuma bino ebyogedde oluvannyuma lw'aba memba ba parliament aba opposition 30 bokka be baabaddeyo nga bali mu opposition caucus meeting eyabadde ku lunaku olwa Monday wali ku parliament era nga kino munnange kyaleese okwogera obutonotono ku lutuula lwa parliament olugenda munnange okutuula olunaku olwokubiri era wenjogerera essaawa eno tulabika lwatudde dda lunaku lwakubiri Meeyi nga 2 gwe wowulirira bino muganda wange already tuli mu plenary ya parliament plenary session wali ku parliament eya Uganda era nga bagenda kuba bateesa ku Uganda People's Defence Forces UPDF Amendment Bill namutaayika munnange baddewo ebbanga era nga buli omu bw'atyo yeewuunya
naddala omuntu akole ki okulaba nga ebintu nga bino tebiyita mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati munnange low turn out ey'ababaka aba opposition mu caucus meeting eyabaddeyo ku Lwokubiri nga yakubiriziddwa Joel Ssenyonyi nga leader of opposition. Kino munnange kyaleeseewo okubeera nga munnange wabaawo okwewuunya era n'okubuusabuusa mu bumu wamu n'okwetegeka mu babaka aba opposition okubeera nga bakonfrontinga ekintu munnange ekirabwanga oba oliawo ekyamakulu ennyo kye baali badde bonna babeera obumu era nga basuubira okubeera nga babeera obumu. Naye jjukira nti munnange era ssente General Museveni yeewaana obukadde 10 nti abaabutwala babbalamu ne beewaana nti baabutwala baabulya abapopoziti nti babalimba baabulya. Kakati munnange twolekedde okubeera nga tulaba nti n'abo abaasayininga ku kipapula nti se tetwabutwala bwe batyo nkugambye nti mwene esembyeyo eyabaddeyo yakubiriziddwa meeting kati bamale bakkaanye nti bannange kibwe ekiti ne bwekiti nkugambye nti 3 bokka be baabaddeyo 3 bokka be baabaddeyo kwabo 119 ababaka ba parliament aba opposition. Kakati munnange nkugambye nti eno bwetyo already eyanjuddwa era nga kino tukimanye bulungi nnyo nti kigenda kuba ne implications ez'amaanyi naddala ba civilians okubeera nga ate munnange ensonga zaabwe bazitwala nga zikwasaganyizibwa magye ebintu ebitakwatagana yadde n'akamu. Kakati influence kujja extendinga ey'amagye military court eri ba civilians mu civilian affairs bannange ekyo kirabwanga ekivve kyennyini. Kakati leader of opposition Joel Ssenyonyi yagamba nti bannange ffe tusigadde era nga bwe mutulaba bwe tuti tugenda kusigala nga tuwakanya oluvannyuma nga bakava mu meeting kugambye nti baabaddeyo 3 bokka ku 119 ababaka ba opposition era ne attendance list weri nnyo nti abo abatabaddeyo kiba kitegeeza nti bakutunuulirwa nnyo nti n'ababaka n'abanoopu bennyini ababaka bannoopu bennyini katugambe nti baabaddeyo half. Kati bw'ogattako n'abalala abatali bannoopu kitegeeza nti n'abannoopu tebaaweze half. Ekyo bennange bwe kyoba omanya nti bwe baba nga baabaddeyo 3 kitegeeza nti mwabaddemu abatali bannoopu nti ababaka bannoopu kitegeeza tebaaweze na half. Munnange mu mbeera eyabaddeyo ekyo kyetaaga n'obeera nga okimanyi. Kati bw'atyo Joel Ssenyonyi agamba nti bo munnange bali ready nnyo okubeera nga bwe batyo babeerayo mu bulambulukufu mu bujjuvu olunaku z'omwezi nga 2 lunaku Lwakubiri. Kakati munnange bo bagamba nti bagenda kubeera nga munnange bakifeesinga era nga bebeetisse endowooza z'Abannayuganda bonna ku mitima gyabwe. Ssenyonyi bw'atyo bwe yakakasizza wakati munnange mu lutalo oluliwo nga ba MP bwe batyo batandise okubeera nga batuleetera okubuusabuusa ku position yaabwe wawe bayimiridde naddala munnange mu kaseera kano akamanyikiddwa nti nno baayiwamu akasente kangi ani yalya ani ataalya. Kakati munnange ebyo nga bw'obitegedde tulinze bulinzi kulaba biki bivaayo era tugenda kuba tubikutuusaako wano ku Uganda at large ate bitugendako munnange mu kooti mu musango oguluyirira ddala era nga gino gye gimu ku misango oba ku nsonga omusango ogulimu obutemu era nga wano munnange Joan Kagezi yattibwa. Kakati UPDF deserter bw'atyo amaze okubeera nga abeera convicted ku nsonga eyo era ono deserter yamanyikiddwa nga Daniel Kisekka amaze okubeera nga munnange omusango gumukamuvi ogwa aggravated murder of Assistant Director of Public Prosecutions Joan Kagezi mu 2015 bwe yakubwa amasasi. Kakati Kisekka gwe twogerako Daniel ono yakolako mu magye aga UPDF era nga yali amakanda agasimba eyo Gulu District. Oluvannyuma munnange gye yasemba era bw'atyo amagye n'agannyuka. Kakati May
gwe mwezi gwe tulimu ennaku z'omwezi ka 19 2025 bw'atyo yakakasizza n'akkiriza ya pleading guilty nti mu 2015 ye kennyini yeyatta John Kagezi bwe lityo eggwanga munnange ne ligwamu ekiyongobero eky'amaanyi. Kaakati munnange kooti bwetyo nga ewuliriza nti Kisekka nti yabba emmundu 2 za AK-47 nga ava mu magye, yannyuka n'emmundu 2 ze yabba ng'ava mu magye. Kakati mbu n'atandika okubeera nga abeera n'omuntu omu amanyikiddwa nga John Kibuuka okukosa ne Nassa Abdallah Mugonole okukosa ne John Masajjage. Kati munnange ng'emmundu ze bazirina 2 n'abo bitwogeddeko awo waggulu ne batandika okubeera nga munnange batandika ogwakyala kimpadde nga babbisa emmundu ezo. Kati oluvannyuma baafuna ddiiru muntu gwe batannaba kubeera nga batubuulira awo wali obuzibu nti bano ojja kulaba nga babasiba naye omuntu oyo bwe babeera nga babakutte bano ojja kulaba wane Uganda ebizibu ebiriwo ogenda kulaba nga omuntu oyo yabatuma ye tebamukoonako eva babeera tebamukoonako oyo eyabatuma yani. Kati munnange omuntu oyo ali unnamed era bagamba nti high profile person, musajja w'amaanyi oba mukazi w'amaanyi eyabatuma okubeera nga batta Kagezi era yali abawa $2,000 $2,000 gye yali abawa bwe bukadde oba nga wano essaawa kakati oba ekiseera ekizaali mmeka ne kati zo ziri mu bukadde nga 7. Kakati nti ekyewuunyisa Kisekka ogenda okukola omulimu baasooka muwaako cash $50,000 egya Uganda. Kati olwo n'alinda balance. Kibuuka omu ku abo yeyayamba okubeera nga akiriininga emmundu. Kibuuka mbu yakiriininga emmundu yaziyonja okusinziira munnange ku ludda olwabi era egguruupu eno mbu neegenda ku musawo ow'ekinnansi okusobola okubeera nga baziba omusango nga bagutemerako ettaka. Omusawo abayambe beenaazeeko ekyo babanoonye nga tebabalaba era $50,000 gye babawaako oba gye baakozesa nga balinda balansi oba baamufuna oba tebaamufuna. Kale munnange byonna tubiyinza okubeera nga tubitegeera kuba twagala okumanya ani eyabatuma. Kakati bw'atyo Daniel yeetondedde famire ey'omugenzi ne gavumenti okukosa ne John Museveni n'abeetondera. Naye kati ffe munnange tulinze ani yabatuma kyekibuuzo bannayuganda bonna kye beebuuza ani yatuma kubanga bagamba high profile figure twagala kumanya ani oyo eyabatuma. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo still ku nsonga z'okutiisatiisa n'okutulugunya ab'oludda oluvuganya. Eno nno nsonga nkulu nnyo, nsonga nkulu era nga tulinze bulinzi newankubadde nga waliwo abantu abadde bagamba wa Uganda tulaje olimba muhozi tebannamuwa sanctions. Muganda wange gwe just linda bulinzi totta kibi nga tonnakikola ki tonnakikenenya ndusu already bannange ne bw'oba nga just okozesa prediction osobola okitegeera kubanga muhozi kennyini nnyo obujulizi bubadde nga bumunoonyezebwako bamunoonyako obujulizi nga bakakwenza bonna babuwa naye nga tewali bujulizi buluma. Guno omulundi yeewaddeko obujulizi era n'akakasa nti yalina edi mutwe mu basement n'akakasa nti n'abaserikale yabatuma byonna biri ku ye era n'akyomera bye bayita ba imperialists n'abaduulira n'abalabula n'obbalabula bo bennyini n'obutasinkana baludda luvuganya n'alabula okutta Besigye n'alabula okutta Bobi Wine na buli kimu akikoze. Kakati muganda wange just linda bulinzi. Abantu balinga baga ati muhozi tasobola muteekako sanctions. Muhozi yasinga abaali babaddewo olowooza yayinza osinga Bashir owa Sudan, yayinza osinga abalala bonna, yayinza osinga ensi ez'amaanyi ze bateekako sanctions ne mu byenfuna n'ebirala. Ekyo munnange tukirinde bulinzi wabula
nze nga Uganda at large nsabirira nnyo Muhoozi okusigala mu layini yeeyo ng'akyayogera ebyo ebyensimatu ekyokutulugunya abantu kiri awo naye ebikolobero ebyo bintu by'okutulugunya ddala okwogera okwo kubanga kigenda kwongera okubeera nga kimwanikamye kubeera nga mu kwogera tibiri abadde abikola ebyokutulugunya abantu naye nga teri ayina bukakafu era ne Museveni ng'agamba nti muleete obukakafu kati yeewaddeko obukakafu kitegeeza mu kwogera kwe ennyo oba aba amaze okuyiwayo teri amanyi tusobodde okutegeera ebyo byonna kakati bwe nga bakayihura babateekawo sanctions lwakubba amasanga bakandiho just nti abantu babuzibwawo n'ebirala ng'ate bakyegaana kati kakasa Muhoozi muganda wange yeewaddeko obujulizi tewali kuwannaanya ate era kasita bakyogerako amawulire ongeza ne galipootinga eri US House Foreign Affairs Committee ensonga ne zituukayo muganda wange bakisiinyaako bwe batyo naye already sanctions ziba zaalumye dda gwe kyoba omanya kaseera buseera muganda wange topapa kaseera buseera zaakoze eki gwe kyomanya zaalumye dda kuba obukakafu bwe buli obutaliiko kuwakanya kwonna witness ye yennyini ojulize ng'akola ki ng'abwewaako nti gwe ne bw'onoogamba nti nno bwa eyo fake account muganda wange account eya X bali be bazifuga kati basobola okutegeera nti oba eri fake oba teri fake basobola okukola ki okukitegeera okay ebyo tubirinde tetubirwako tetuwakanira baagwa muganda wange tetuwakanira baagwa kubanga ekisooka si bye birungi ennyo nti ku side emu mawulire malungi nti atulugunya abeera akwatiddwa naye ku side be batulugunya ate muganda wange kubanga kitulekedde emirambo gifutamanyi gye giri kireetedde abantu okulemala kireese bamulekwa kireese bannamwandu kale si mawulire malungi yadde n'akamu obubaaga okusaagiramu yadde wabula ffenna tusabe busabi nti culprit asobola okubeera nga munnange ateekebwa waakola ki waajja mu nsonga eyo kakati munnange tubadde tuli awo Nambooze n'alabula era ne bannayuganda bangi bagamba nti singa Muhoozi akwata ku Bobi Wine ate nga bakyogera tebali wano mu Buganda omanyi kati Bobi Wine bamuteekako ekyokubeera Omuganda kati waliwo abagamba no nze siri Muganda naye naye nange ngenda kubanga neeyunga ku kwekalakaasa bageze bamukwateko bakole ki bageze bamukwateko kubanga waliwo abantu abagamba nti kati Bobi Wine bamukwatira wano mu Arua mwakolawo ki muganda wange kaali katandika butandisi era abantu baali batandika butandisi kubeera nga ate bagezaako kubeera nga babeera used ku new opposition figure eyali eyingiddewo era nga yali Bobi Wine essaawa eno munnange yamala dda okubeera nga akakata ekisobola okubaawo oba ekisoboka bagamba togaya nga kikoze eki kyezinze kakati munnange Member of Parliament Honorable Betty Nambooze Bakireke bw'atyo avudde mu buvumu obw'ekitalo ennyo n'asoomooza CDF Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba ku byazzenga ayogera mu bunkenke obubaddewo nga alaalika nga bw'ayinza okuzzaako Bobi Wine okutwala mu basement ye bw'atyo amufuule punching bag amukole byonna byandibadde ayagala okumukolako akati bw'atyo Nambooze yabadde ku mukolo ogumu public event n'akakasa n'agamba nti Muhoozi bw'aba yeeyita musajja kale awambe Bobi Wine amutwale mu basement ye amusomesa olunyankole bw'aba asobola era bino byonna nga abiddamu okusinziira munnange ku maloboozi agabadde gawulirwa nga gatiisatiisa oludda oluvuganya era wano yakakasizza Muhoozi n'amugamba nti munnange Bobi Wine tomulaba bulabi ng'omuntu oyo ndowooza alimu endowooza z'abannayuganda bonna z'otasobola kubeera nga osirisa osobola okumukwata oba okumukwata ng'omusajja naye tosobola ate munaye kukukwata ndowooza z'abantu you cannot
tosobola kubeera nga omukwata. Kakati munnange era nga bwe nkutegeezeza nti abantu bo nga abapiraawo ne batandika okubeera nga bagamba waapi yaani manyi kati bo balimu ekyo ekyokuba nti kuva dda banyuma Bobi Wine buyimbi naye ne mukama waabwe bamuwulira yasoma music dance and drama biki kati ate ebyobufuzi abinoonyaamu ki agende ku stage ayimbe naye ate ne ku stage baamugobako okuyimba. Kati ekintu kye banyooma eky'okuyimba ku stage kye baasooka okumugaana kubanga baakizuula nti owaayi omusajja wabeera ku stage ate eba campaign yennyini ti concerts ze zibanga political rallies kiba kitegeeza nti yali wakutambula ggwanga lyonna nga kwegamba akoledde ng'oluyiira. Kati kyali kyabulabe nnyo bo ku sayidi yaabwe okumuleka obuyimbi kyali kiyinza okubafuukira ekizibu ennyo kuba obubaka bwe eyo instrument gye yali asinga okubeera ng'akozesa ate era nga agimanyi nnyo. Bwe mumutwala nga mu nkuuka mulaba yonna baamugaanayo kubanga bakimanyi bulungi nnyo muganda wange influence ye newankubadde nga tabaayo naye ate ebeererayo ddala. Mwalaba wano Abimukiibimbu ng'akuba yakuba Mick Wine agamba toyimba ennyimba mbu za Bobi Wine mbu kaali kaamabwe katu ng'amugamba toyimba ennyimba za Bobi Wine. Manyi n'ebiri eyo sayidi ze eyo CBS n'ebirala kayina aba bamutoba n'ennya kubanga munnange we bajja akawogo deyire eki bread we bagijja. Kati munnange nabo balina ndowooza okusaavinga ba masters baabwe mu ngeri efaanaganako bwetyo tetujja kubajajinga nnyo naye nga kyannaku nnyo. Kakati munnange era mu mbeera eya intimidation ey'okutiisatiisa muganda wange Emityana wano waliwo omukyala eyakwatiddwa. Omukyala ono akwatiddwa nga aspirant Mityana woman MP era nga ono poliisi tennaba kubeera nga etunnyonnyola nti lwaki mukyala mukisa ono yakwatiddwa mukyala mukisa. Kati munange abunkenke bw'amaanyi bwannyini political tension era bwetu emountains mu kibuga Mityana mu district y'e Mityana oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Prosi Mukisa amanyikiddwa ennyo nga Nabbosa era nga munange ono alabwanga kontenda oba omuvuganyi ow'amaanyi Mityana district MP mu kifo ekyo. Kati poliisi bwetu munange emulina era bamukwatidde ku hotel emu side zeeyo local hotel nga yabadde agenzeeyo era aba opposition leaders bonna bwe batyo. Kino bakirabanga political crackdown nga tusemberedde 2026 akalulu ako. Kakati ababaddewo bagamba nti nno omukyalo ono okukwatibwako kuleka kwabadde kutegeke kwabadde kuli premeditated era abantu ababadde mu ngoye eza bulijjo nga wamu n'abo officers ababadde tabali mu uniform mbu bano bwe batyo batuukiridde Mukisa bamusazeeko nga yakatuuka yakachekinga in ku hotel eyo era hotel staff bwe batyo bakakasizza mu kunnyonnyola era mu bunkenke bannange ffe tetumanyi bingi nnyo naye twalabe kino temutuwogera temutuleetera ebizibu. Kakati munnange okusinziira ku hotel staff bano bagambye nti yabadde yakachekinga in officers ne batuuka era nti kyabadde kiraga bwerazi nti yabadde target bwe batyo bamukutte ne bamugjawo mangu nnyo ne bamubuzaawo era tebababuulidde lwaki bamutwala. Omu ku bakozi b'omu hoteri yeeyogedde mu bunkenke obw'amaanyi ennyo. Kakati okukwatibwa kwe bwe kutyo ne kudrawinga criticism okuviira ddala mu ba political leaders civil society groups bano nga bagamba nti okutiisatiisa oba okulinnyira eddembe political freedoms wamu n'okwandamininga women's participation mu public life kino munnange kisaanye okubeera nga kivumirirwa. Francis Butebizaake omubaka owa Mityana municipality bw'atyo yavumiridde kino n'agamba nti kino kisooka kityoboola ekitiibwa kye ng'omukyala kuba abasajja be bazze ne bamuyoola bwe bayoola Shami mu Marende mu ngeri y'okubeera nga bwe twali mu coffee bill mujjukira mu parliament. Kakati bwe batyo baamukutte nga bakimanyi bulungi nnyo nti ono
kisooka female candidate era ng'okumukwata kiba kitegeeza nti abantu bagenda kuba beebuuza kiki kate nga bamukwatidde mu nsonga ezitategeerekeka kakati mu ngeri etyoboola era n'okubeera nga bano bwe batyo bakiraga nga threat to democracy era nga kino mukitega nti kyabulabe nnyo kiba kiseetinga dangerous precedence. Kakati approach eyo zakagamba nti sinungi yali n'akamu era nga influence ye yebaleetedde okubeera nti oba oli awo bamutya kuba bamulaba mukyala muto ate nga mumalirivu nnyo ate nga ettutumu alirina. Kakati Mityana Central Police Station mukisa gyali abawagizi bagenze ne bagumbayo nga bonna babuuza kimu mukisa free mukisa bwe batyo ne bagamba nti ebyamukwasizza bya bufuzi kuno kutulugunyizibwa mu byobufuzi era talina musango gwonna gwe yaziza okusinziira ku bawagizi be era nga okumukwata kabonero akalaga nti nno atiibwa ebyaddala atiibwa. Kakati Mityana District Police Commander Stephen Ochok yakakasizza nti mukisa kituufu mwalina mu custody naye teyatubulidde bisingawo era naga nti okunoonyeza kugenda mu maaso bw'atyo agenda kuba nga atwalibwa mu kkooti akaseera konna nti oba oli atutegeere ensonga ezamukwasizza. Kale kwegamba mu bufunze gwe kyoba omanya nti okutiisibwatiisibwa kukyagenda mu maaso naddala eri oludda oluvuganya si birungi yadde n'akamu era ensi yonna bwetyo ekitunuulidde nnyo ensonga eyo naye ng'ekikulu kya byonna teweerabira nti already kakati obukookolo baabuggyako muhoozi akakookolo yakaggyako dda era gwe muganda wange oba okyawakana siina nnyo kye nnyinza kukugamba nti nkumatize ekiri awo. Waliwo olumu Bobi Wine yafulumamu wano n'agenda mu ggwanga erimu wano okumpi wano eririraanye eggwanga lya Congo naye twali mu kalulu Kawempe North ekiro ekyo ye yali taliiwo kati ate bwe babagaana okugenda eri gye yali alaga n'akomawo enkya nitumulaba ng'ate ali mu ddwaliro yali mu ddwaliro balubaga nga bali mu kulambula bannamawulire abaali bakubiddwa abantu nga bagamba naye mulimba kamugamba yabadde eri ate wuuno wano muganda wange speed ebintu kwe bitambulira ya waggulu nnyo naye nga bwe nkutegeezezza nti bulamu bwokka weetuli ekikulu tutuukanire ebaagwa tulinde bulinzi naye ng'olredde muhoozi waali yamaze dde okukrossinga line ne ya red n'agikrossinga n'agendera ddala ku eri etakwatibwako nti oba ya red kale naye ate kati yagende n'akwata ku gali feezi eri enzibu ennyo gali aga transmission amazibu gali amasannyalaze agatambulira ku byuma ge mulabaako already ge yakutteko bwe tugogenda kulinyira eddembe ly'obuntu era tebasobola kumuleka kuginaayina gwe ne bw'oba munnange omulaba nga nantagambwako ekyo tekikola okuleka mpozi ng'ensi yonna eyolekedde ogamba nti lwaki gundi ate lwaki gundi nti Museveni ne bw'aba alina mutabani we nga muhoozi ffe mwe mumutiira wano naye tasobola kubeera nti mugulumivu nnyo muganda wange ku international community. Kale katulindirire muganda wange nga bwe tutuwakanira ebaagwa tusinkane mu mboozi zaffe wano ku Uganda Atlagi endala Mukama Katonda abakuume.